nze mukulaba okwange Levikson asinga Desire obukulu n'ekirala Desire Luzinda yamanya obuzibu bwe nalwana entalo ngero omukazi yenna n'atuuka ne yeegayirira Mukama meet me the person of life n'afukamira n'agamba Mukama nze n'omusajja kyekiseera tusisinkane Katonda n'awulira eddoboozi lya Desire n'amugamba wuuyo okusindikidde Levikson nga ne Levikson naye mukkiriza okitegeera nkola bulungi n'amuwa Levikson olwamala n'amugamba he is yours yoyo okitegeera ate ne bakyaniriza n'ekirala emyaka tegimatalinga waneeno what matters is love weri omukwano nze ngenda kufuna akaana nga ka myaka 21 nina emyaka 25 did you know my age did you know my age njitegedde oli ayina abaana be nona ayina owuwe kati eky'abaana tokkirizanga musajja kuleetera abaana emulembe guno mbuuza ku lwaki ogenda bonaabona ne bakazi bajja ayagala okumanya omwana bwali akubire ggwe ayagala okuvumamu akubire ggwe olw'okuba oyina abaana be ogenda kuleeta akaanako nkulayirira nawe mba mulokole nti akaanako kajja bonaabona nkuze ndaba bosa omuwala gwe yawasizza nyinza okuba mu musinga n'obukulu bw'oba omanyi mba oli musajja mukulu myaka 5 plus ng'awasa omukazi mu myaka 2 nkulayirira bw'oba oyina ba house boys oba bano abalenzi abakola ewaka be basanyusa mukazi wo nze bankola byokunzaala nga ndi muwala nze singa nsubuwa muzeeyi wange ne mukazi we Pretty Nicole nze muyozayoza olw'akalimu ke yafunye tomuyinaako buzibu simuyinaako buzibu naye ate kino kankikubuulireko mukululujja omulimu gw'omulembe guno naddala ogwo ogwa TV boosa akuteega ekibatu paka ng'omulimu agukuwadde nedda omulimu gw'omulembe guno naddala ogwa TV kuzinga si TV za Uganda naye nga TV ya Uganda wano nze nakirabye ekyananga kitudde ku TV we papa okitegeera walabye eki nekinyiririra ku TV bwekiti nekiwoomera TV amusajja mugezi eyaleese omwana oyo yaleese ekikemo era abo balwasa bana abasajja b'omu bikuubo nga 19 tulina omusomo gwa Ssenga bannange omusomo gwina erinnya lyayo lye sitasobola kuyisa mu programu leero eyaleero okay yes naye nga omusomo gugenda beera ku World Star ekiteebi mu kibuga wakati okitegeera okuyingira emitwalo ebiri emitwalo 5 n'akakadde table VIP ya mitwalo 5 akakadde table bwayagala okugula ku Ssenga table oba ticket mukwano 19 yasembedde dda enamba eri noti 7 noti 377 53 42 oba osobola okutuukirira mukululujja n'omugaba mukululujja nze ekyo kimami ekyo njagala kiteeka mu tebo zange nga 10 amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Little Bird School Mixed Day and Boarding School isangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde oyina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azonga obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi
bayina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri mixed day and boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Lwaki eyaleero sigoojanjula? Kuba kati abatasome mawulire mwe abakola ku TV ne radio. Ogwo guba mukisa. Ogwo guba mukisa. Engeri Pretty Nicole gye yafunye omulimu ku TV. Nsaba Senga Nash ayanjule program eno tutandike. Nabagamba bampa omulimu ku TV kubanze nza bisobola bagunnyima baguwadde Pretty Nicole. Mbalamusizzaako mwenna abatulaba yonna gy'osinzidde bamikwano wano ku Caviton Music. Mbamba letedde omugenyi nga yenze. Nga yenze nze mugenyi. Okay. Ono ye host. So agenda kuba nsoso bawo ebibuuzo kino na kino. Kale n'olwekyo twekumireko olabe gye biggweera. Senga obisobola. Okikoze bulungi. Kitegeera. Lwaki Senga tebamuwa program? Olwo ng'okola program ki ku TV? Nina ne program eyange gye nakola eri registered. Okay. Naye sijja gibawa. Ekwata kuki? Ku mikwano. Ku mikwano? Emikwano. Emikwano nga kikoze kira? Emikwano? Emikwano muliro. Emikwano muliro? Kutiddeyo programu yange nagiregisteringa eyina demo y'abantu babiri. Erimu Dana Kabenge, erimu ono omwana Bob Young. Nena sebo najanjulira TV ne bagigula ne bangamba mbusooka ofune sponsor. Ogireete. Buli woligenda ku TV ne bakutuma sponsor. Baba gobye. Ngamba kibu baba gobye bangamba leeta sponsor. Baba bakwagaliza kisinga. Baba bagala ofunirewo omusaala. Kakati sponsor yenna ali eyo ngali redde okuteeka mu sentenze tutwale show yange ku TV mukwano nkwaniriza. Jangu nteeka mu sente tugende show yange egende ku TV. Mujja giwulira mumanye mikwano. Senga mumuwagire kuba kati betuyinawo bwe tutuuse TV zaagala bano. Teberezamu nga nze njituddemu. Ngali ku TV yo. Otunuulira bulungi n'otunuulira omukyala ayogera n'ogamba yes buli kimu kitegedde. Awo tugenda kuddawo. Naye ate era guba mukisa. Amiina. Ekyo kyo nkigattako guba mukisa. Guba mukisa. Senga kansooke okukulisaayo mu kuziika maama Nzaala. Bitalo nnyo. Kitalo ddala. Bitalo naye guma. Omusajja yenna alina okuguma. Kati kankubuulire. Eyo mbaga ya maama esembayo. Ye mbaga ye yasembayo. Kati embaga ziba 3. Okay? Okuzaalibwa yebeera mbaga. Embaga ey'obufumbo n'embaga ekusiibula mu nsi. Ze mbaga 3. Singa teyali mbaga nnungi. Okay? Tebandijiyise embaga. Embaga liba ssanyu. Okay? Mama aba agenze kuwummula newankubadde aba atulese mu bulumi. Naye aba agenze kuwummula. So n'olw'ensonga eyo mbadde nkusaba tugumire wamu mama yagenda kuwummula. Buli lw'onootonyeza ezziga ku nsi n'ogamba ye maama wange yagenda tawummula. Buli lw'okaaba tawummula. Era osanga akutudde awo ali mu kuzunga mu nsi. Abaana bange bakaaba ono akaaba azunga tawummula. Buli lw'omuyita ye maama lwaki wandeka? Ye maama wandekera mukadde akakyamu. Ye maama kiki kino? Abeera mu kuzunga tawummula. Naye wokkiriza nti agenze. N'osigala kumusabira. Awummula mirembe. Naye ate nakwagala nnyo. Wali musajja mugumu. Nze ne we mba njogera ku maama nze amaziga gampitamu. Owulira? Naye wali musajja mugumu. N'obeera mugumu. Ne ku time esembayo ng'oli mugumu. Ekyo nakikwebaliza nnyo. N'enzika ne wali wansi mu ntaanaayi. Ng'oli mugumu. Naye waliwo ekintu kyanneewuunyisa ku lumbeerwa mmwe era kyampa okusoma. Omusomo. Wakiyigirako? Nakiyigirako. Nali sikimanyi mbu abakyala abasiraamu mu busiraamu abaami be bamuziika. Abakyala tebaziika. Nali ensaatuuka embaliga zange atayagala oziika. Wali ogenda ku ntaana? Kutidde. Temutuuka abakyala. Sinaba kutuuka mpulira Seeka agamba kati abakyala temugenda. Maama nakola yutaani. Akati gwe oba wakugenda
oyina genda nga tumaze kuziika. Kakati nno nze kyali kinnumye naye nagenda okutuuka mu bannange nga bakinnyonnyola naye ate kyanjigiriza kuba olulala oswala. Abakyala musigala eri fe abaami ne tugenda ne tuziika. Kati mu oluvannyuma eyo osobola okuddayo n'olambula ku kijja ekyo. Kaganda kakawala kaguma. Yaguma. Bambi kaakaaba ennaku yakaluma. Oba olina okuguma. Fiirwa maama si kyangu kankubuulire. Oba oyagala oba toyagala. Naye neebuuza nnyo lwaki taata bw'azaawa God forbid. Lwaki taata bw'azaawa tasigala ku mumwa nnyo nga maama? Ekyo nno kibuuzo. Naye maama yasinga sigala ku mimwa. Simanyi lwaki maama asigala nnyo ku mimwa. Simanyi lwaki naye ate ng'osanga taata yabonaabona okunoonya ekyokulya si taata w'omulembe guno bataata ffe abaffe abatufe ffe abavuddemu si bataata b'omulembe guno taata w'omulembe guno habula kankijjeko n'ekino ekintu badde njagala kulaba bulungi naye kyayika kinnemesezza kanjogere ne ku bataata b'omulembe guno tali mmanya olidde ki okay batata b'omulembe guno tamanya lugoye lukutuuka batata b'omulembe guno eno tamanyi sukulu fees we bamusasula abamu wabula batata b'omulembe guno bamanyi kimu kusimba magulu kyekyokka. Naye nga mu kyo bannyabo ne bassebo nze ng'omuntu ne famire yange tugezaako okuguma mu mbeera eyatutuukako ey'okuviibwako maama. Bantu bangi saafuna mukisa babikira naye basobola okujja ne tuwerekera maama. So nyongera obategeeza ntuyina edduwa eyo ey'ennaku egenda okubeerawo ate ndowooza nayo eba nkulu kuba yeeba yakusabira ate ya mwezi gujja guba mwezi gujja zijja kuba ennaku z'omwezi 14. N'abayeetaaze okutwegattako ojja kunkubirako ku ssimu yange ebeerawo wansi awo eya MTN. N'abalina kyayagala okuteekayo ku lw'edduwa naawe ojja kuba osigala onkubirako tulabe engeri tusobola okuteekateeka ogambe naye bambaga. Tujja kudda eri gye twali? Tugenda kuddayo. Okay. Tugenda kuddayo. Ebeera mbaga nti kati ey'embaga. Tugenda kuddayo. Ate era tuba tusanyuka tetukaaba. Tuba mu masanyu. Tetubeera mu maziga. Naye akiwulire mbu abantu bange at least balina kye bankoledde basanyufu. So tujja kusoma edduwa. Si banakuwavu. Omwezi ogujja. Nebaza waliwo omu ku bafaani bange yankubiddeko ttone ali ku Ndere Center yagambye n'edduwa mutegeeze nga weeri nampa n'emitwalo 5. Bannaye n'abalala mutuwe yagambye ndi faani wo naye amawulire tegampisa bulungi we nagafuna aga maama. So n'abalala nyongera obbategeeza nti twafiirwa ate era nyongera okubategeeza nti edduwa ejja mu maaso awo teriiko kkomo. Oba tugikolera mu kkubo tugikolere mu kkubo. Nayagala ekintu kino eno ekyali ku lumbe lwa maama. Olumbe lwa maama terwaliko bano ab'obusimu buli kamu bakalikundinga buli kamu buli nonsense abaana babikola waliyo discipline. Okay? Ekirala however much ba celebrity baliyo naye ate tekyakyaka singa waliyo bano ab'obusimu manyi omuntu wa holding esimu abalaba nga akute simu kasimu tekalina mugaso n'adda mu kulikodinga ebyekisiru ebitalina makulu ekyo nkyebaliza Mukama tekyaliyo. Tubuli ekyategekwa kyavaayo nga bwe kyali ku butono bwakyo ku bunene bwakyo. Weebale nnyo era twebaza mwenna abaaliyo nga ba TikToker abasobola okubaayo abayina empisa waliyo ba TikToker nga tebalinaako wadde empisa yadde kuba singa abatalina mpisa bakukulembera ate ennimbe z'abantu tozirabye ba TikToker tebonoonye ennimbe z'abantu bali eri bazunga n'obusimu olw'okuba balina data bakola ebyekisiru kyova olaba nze nasiriikirira awantu n'endaba who is behaving nagalaala ebyekisiru wali olinda kyokka nga ateze wali mu tenti nakulabanga nga we nuuya kooti nga ngumira ku ggwe n'ennusula nga mwaka nze naliwo nga mbega nengamba sanyi n'ebitaala byange wali anyway obulamu bubuzimbaga naye ffe bwe tulaba tuli bitaala by'ekibuga Kampala ate nga mwakyawa bataata b'emirembe guno naye ate bataata b'emirembe batukoze ebyaswaka babiki
batukudde. Anyways, senga. Yes. Nga tugezaako okuva mu mbeera eyo njagala tudde mpola mpola ku mulamu waffe abantu gwe batumanyiddeko gwe gw'okwogera ku bintu nga bye babiriwo. Olwaleero tugenda sooka ne Pretty Nicole. Pretty Nicole, omuntu w'omukisa. Mama Pretty Nicole yayagala nnyo omwana we abeeko kyakola. Era we namusisinkana yaŋŋamba musobola omuteekako ku TV kuba jjukira UBC ina TVs nyingi era abaana bangi ba trainingidde wano ne bafuuka ab'enjawulo mu media era maama we yali akitusabye kitwali twogeddemu n'omwana lwakuba omwana yali alina obudde butono tone ne tutasobola mukolera ekyo twali twagamuteeka ku Magic 1 abeere nga alireetinga n'abavubuka jjukira alina following nnungi naye baba yamuwadde omulimu. Kakati olaba nga bwe nsoose kwogera nti omuntu ow'omukisa leero tugenda kwogera ku bantu ba mikisa gyokka. I feel it. Okay? Omukisa nga tegunaba kukyalawo omukwano beera mugumiikiriza. Okay? Kakati Pretty Nicole oyo mulaba alina omukisa. Bw'ataba mwegendereza waliwo ajja okunyakula omukisa gwe agutwale. Naye ku myaka emito gy'aliko twasooka ne tubonaabona ne P7 okugisoma n'okugiyita naye mu kubanga yali talina ssente zeeyongerayo teyabula muntu amwongerayo ng'ate amwongerayo sponsored by everything buli kimu kye yeetaaze okitegeera okutandikira ku kasabbuuni mpaka ku bitabo ne fees Hajati n'amusomesa Hajati Kulthum n'atuuka mu siniya 2 ne bigaana bugaanyi byagaana bugaanyi tukkirize nange wengenda mu kibiina amagezi ne gagana ngamba muzeeyi nteeka mu gundi njigeyo kakala ebyenviiri nze amagezi gaganya ag'ekibiina okitegeera byagaana eby'omu kirasi byagaana naye ate Nicole ayogera oluzungu nga gwe wa senior 6 tolusobola Nicole nze nali muwuliddeko oba gwe atamanyi luzungu kubanga omwana guŋŋamba wa P7 nti okay nze omanyi otyo oba nakoma mu P7 naye tusobola okukola program luzungu neggwa tudde mu luzungu omanyi otyo oba nakoma mu P7 naye tukole program ndowooza mu luzungu kyosobola tumalize ekya Pretty Nicole kakati omukisa gw'okubanga school fees waali ne gujja teyabula school fees wabula bamuyambako byagaana bugaanyi n'abali bagenda omusomesa mu university singa obwongo obw'omu kibiina bwaliwo ate obwongo tebwabula wabula mwagenda mu kali erindi 6 ku ssomero banandaba batya kati amagezi g'ekibiina bwe gabula n'afuna amagezi g'okweyiiya mu ki okweyiiya obulamu bwalabe nga butambula akubye obulango bw'engoye tebamumumye bulango alina kafiga kakalungi akalanga engoye okitegeera akubye obulango bwa buli kimu buli ayagala Pretty Nicole akola ne mu saloon akuba bulango okitegeera ogwo mukisa kati waaba yavudde gye yavudde n'agenda ku TV kitegeeza eyamuwadde ogwo mulimu yazudde nga asobola mwe ababisomye bibalemye temusobola na kunoonya mirimu mwetuddeko mwagala babanoonye bunoonyi okitegeera abasomye ebya TV muli eyo mutudde tetubamanyi nabbamanya anti baagala emirimu naye ate emirimu mugiwa batasomye abasomye bagyagala ekibuuzo kankubuuzi Katonda ayamba akola ki yeeyambye ogenda osaba omulimu ng'otunula ng'endaga muntu zedda otunulanga edduuka ly'ebyobuwangwa toweefaako nga mazima ddala naye bakuyimiriza mu kamera nga omuntu atyo otunula ku TV wabula atunula awalala n'agamba program kanjiwulirize nga ndi mu kisenge awulira eddoboozi nga taba kifaananyi weefeeko Pretty Nicole yeefuddeko nze nakirabye ekyananga kitudde ku TV we papa okitegeera walabye eki nekinyiririra ku TV bwekiti nekiwoomera TV kati gwe saasira CEO owa Baba TV nga yamulaba nanyini TV ninawe nagenda okusaba omulimu ne bantega ekibatu nange ekibatu n'ekiremera okitegeera omulimu gwampitako nagenda okulaba gwe bataddeyo neyamba kati
Nono ye yasinze sulika. Ogenda kuleeta embuuzi batandika okugamba nti byabaddemu ekibato. Piti Nicole. Nze muyoza. Olwakalimu ke yafunye. Tomuyinako buzibu. Simuyinako buzibu era bamuyinako obuzibu nammwe nno temuli bangu. Naye ate kino kankikubuulireko mukululujja. Omulimu gw'omulembe guno naddala ogwo gwa TV. Ogwo gwa TV. Okola ku TV. Omuwala oba omulenzi. Oba muwala oba mulenzi. As long as the boss is a different sex. Okay? Manya oba osoose kwesiika. Kwesiika kiki? Boss akuteega ekibatu paka ng'omulimu agukuwadde. Nze kino nze kikubuulira kati olaba. Nedda. Omulimu gw'omulembe guno naddala ogwa TV. Kuzinga si TV za Uganda. Naye nga TV ya Uganda wano. Following ye yamuweesezza omulimu. Erimeka. Following ya Nicole erimeka. Akusingako. Aina 2M. Aina 500. Atenzo wa 1 million plus ongamba otya mbwa nsingako. Omwana bamuweeredde ku TikTok. Kati nze kennyini nali nsabyeko omulimu ne bansaba ekiwato n'enkigaana ku TV. Gwe wagaana? Nagaana. Anti gwe oli mukulu oli mwana muto. Oli mwana muto anti bamusibya akatambala ku maaso ate n'ekirala alaba nga yenkomeredde. Gwe akatambi tewakalaba. Omwana yeye atibula bw'ati kati nga kale singa wakalaba. Kati mbu alemo akalabe amalega muwa mulimu bwe batyo. Shiya era naye alina okusoko checkinga akakasembo bye ebintu ebyo byali bibye. Ate takola tasinga bangi ababikodde walde nze siri waneno nze siri waneno nze yagaana kale mukama wange komawo nja kukkiriza ngonze nzikiriza mu buli kimu bwekityo bwe kibeera era mukama wange yonna gy'oli nzikiriza ngenda nnyola ekiwato okusinga ne Nicole. Senga Nashi yasaba omulimu gwagaana ku TV. Omulimu ne bagunnyima nga nina ne program eri registered bangamba genda olite suppose. Ate nga si yabasenga. Nga si yabasenga eri yali yabakungu. Ng'ebuulirira. Je natwalanga CV yabasenga bangamba tebagireeta ku TV. Kati nengamba kandeete program etalibeerawo na mu Uganda. Okitegeera erimu amakulu gomanya omuntu okuleetera aze kusaba mulimu akuleetedde CV akuleetedde demo omanyi karakita ye okitegeera nandi gikulazeeko ntogiraga bajja jibba eri registered ate banagibba batya bajja kubba shoyo bajja okugibba waliwo gye natwala ne bagibba nagenda oddamu okugirabanga eri ku TV eraga nakana mukayoga Pretty Nicole nze nkwagaliza birungi byereere oba wayise mu ttanuulo oba wakoze eki mukwano nange sifuddeyo oba yayise mu actually kankubuulira omulembe guneeno tewaliwo kaseerezi ke nali njagala oyitamu ndeese ebyange nga tuva ku nsonga eyo gwe ng'omulabi wa TV eri abagamba mbu TV zaagudde ebbeeyi okuba nti baleetako abatasomye mawulire eri abagamba nti baakoze kirungi gwe ekyo kisaaminga otya? I'll tell you one thing. Nange sigenda kuwa muntu mulimu because of your talent. Sorry, because of your education nga toyina talent. Wasoma naye byokola tebivaayo. Onfuna nze ndagaako what's your talent in this? Singa nkuwa omulimu ogenda kiteekamu bwagazi ki? Abaana bali awo ku media nga balina obwagazi bw'ekintu. Omuwa show tugeze program yo iki? Ekigunda. Okitegeera ndi ku kigunda nkutte omuzindalo oluyeri nalaba Winnie Wamami n'ayimirira ng'ali confident n'asinga ne yatwala program eyo naye yabisoma teyabisoma naye ng'ali confident akitegeeza kyali kyazze n'atandika mbalamusizaako mwenna leero nze agenda obbaweereza nze Winnie Wamami okitegeera n'akikubaawo n'aleeta program n'abagamba ogenda kusaba oluyimba lwondukuwe okitegeera n'oleeta oli eyabisoma mbalamusizaako leero ng'abowa kigunda nina baleetera omuyimbi abatuttolera ensonga ze bula nga taliimu wadde vibe ate nga mwagala vibe
twagala vibe kyekigenda okutunda TV okitegeera we need faces that people know face abantu ze bamanyi people that know okay fine osomya amawulire genda wetunde ku media okitegeera wetunde media esooke kumanye ekuwanike okitegeera ogenda okujja okutuula ku TV nga mwattu obaleetera ssente wabula si kubakonya abantu baagala ssente ebintu byonna bya ssente tetujja nnoonya bamanyi luzungu nga n'oluzungu terugasa ku show Sheila Price bwe bamuleeta n'ekikeni ku TV buli muntu abeera eager to open ndabe nteekeko bali ku kireero kati baddembe bo okirweyiziiga nga buli lukya bayiiyayo akapya ke baleetera abantu newe banaakibowa nga TV ezuula how useless they are okitegeera but as per now they are still holding it because buli muntu abeera eager to know leero batuleetedde ki abantu balaba nnyo baba bagiraba olwa chicken ne shira yensonga lwaki baba yatudde emabega n'egamba I think we need to bring in another person who is equivalent to these people okitegeera abenkana ne baleeta Nicole ate n'ekirala kankubulireko TV omulembe guneeno teyina ssente gyensasula okitegeera egenda kuwa transport nakuddayo wabula oba igwe azokola wetunde okitegeera wetunde kozesa TV wetunde TV tegenda kuwa ssente it's not paying even 2 million it's not paying even 1.5 please just come jangu oli oluzungu gwe otabuse ntabusolo oluzungu lojja nashagala kula ku TV atabuse njagala balaga sikoma kongera luganda n'oluzungu nomanyi but anyways wetunde TV tegenda kusasula sente ziri awo newe baba bakuleese era bakubuuza onoosobola akasente bwe kati tugenda kuwa transport tukuwe neki n'okulya onookisobola mbujje kati bw'ojja ku TV olina okubaleetera basaponsa but saponsa tebagenda mukuwa saponsa tagenda kujja nga tolina vibe ku TV nga sho tebagiraba ne mukama we abeera amonitoringa wakawo okitegeera but you're on a television you're boring because wabisoma okay Pretty Mikolo yatudde mu katebe n'akatuulamu bwati gwe agiyitako n'ogamba kansoke nzire ku TV eno ndaba omwana aliko omwana yatudde mu kitebe ebintu ne bivaayo weebiti amusajja mugezi eyaleese omwana oyo yaleese omwana oyo actually talina vibe nga ye mukwogera talina vibe she's dull muuko naye ate yaleese ekikemo omubiri bintu byonna n'atuuzaawo yayinza obutayogera naye omubiri gwogera kyova olaba twareducinze volume tulabe omuntu ayogere yeyogerere ne bwe kaseka mwattu n'olaba era abo balwasa bano abasajja bo mu bikuubo era mukwano gw'omukyala olabanga olwo olunaku bawaluddeyo ku mulimu manya ali ku pulogulaamu ya Nicole atudde pulogulaamu kennyini ali ku kizibu program yetundanga cake nnyo lwakikula kya muwala bambi endabika ayina kana akabuto akagweri naye mulimba nze nzirako mugenda kundaba ku TV kimafiya ojja nzijja ate nno nze ninamu ku kazungu ne Nicole ayina nasoma ojja anti wagambye nze golaba nasoma nakola ku business administration and management naye saasoma byamawulire naye nja kujja nawe oli kizibu oli kizibu lwolabiseeko bonna ne bambuuza lujja naashoyo enamba bikoze bitya bakaba biyitirira naye ofunayo omu nga wa mugaso n'omuwa ennamba yange nga wa mugaso nange njagala kubeera Levikson and Desire Luzinda kutidde wamma kati nga tusemberera okumaliriza soko mbulye ku kyemyaka gino babadde bagamba Desire nti mukulu ku Levikson kakati abawutta b'obwongo be bayogedde ekyo Levikson alina abaana bameka bana Desire alina abaana bameka omu Desire yazaala muto owuliriza Desire yazaalira ku myaka 16 okitegeera mu myaka 16 because yali mu media
ensi yali emulaba n'afuna olubuto lwe n'agamba nkandera omwana wange. Levikson oyo gwe muliko abasajja tebakula. Levikson asinga Desire emyaka 3. Obijjawa? To the sea of things. Nga wulaba ebintu. Nga bwendaba ebintu. Desire amaso g'omukula waddugala we walaba. Okitegeera? Gwe nga wulaba. Nze mukulaba okwange. Levikson asinga Desire obukulu. Desire is 42. Levikson is 45. Owakana. Kakati n'ekirala Desire Luzinda. Yamanya obuzibu bwe. Nalwana entalo. Ngero omukazi yenna. Ngero omukazi yenna. N'atuuka ne yeegayirira Mukama. N'agamba Mukama, meet me the person of life. N'afukamira n'agamba Mukama, nze n'omusajja kye kiseera tusisinkane. Katonda n'awulira eddoboozi lya Desire. N'amugamba wuuyo okusindikidde Levikson. Nga ne Levikson naye mukkiriza. Okitegeera? Nkulaba bulungi. N'amuwa Levikson. Ne bakola oluyimba lwe baakola oba olujjukira. Ne luggwa. Nga Katonda abagezesa oba banaabeera bonna. Olwamala n'amugamba, he is yours. Yono. Yoyo. Okitegeera? Ate ne bakyaniriza. Oli alina abaana be? Noona alina owuwe. Kati eky'abaana tugenda kujja. Tuli ku kya myaka. Kati n'ekirala emyaka tegimatalinga waneeno. What matters is love. Weri omukwano. Nze ngenda kufuna akaana nga ka myaka 21 nina emyaka 25. Did you know my age? Did you know my age? Njitegedde. Ngenda jiwe 25 ngenda jiwe sa September nga. Sato omwana? Ato omwana? Nze omwana wange. Omwana wange mukulu. Naye bibakwata. Ekikwatako right now kufuna mwana w'abantu. Ngenda kufuna akaana nga kato. Naye olw'okuba teyo siyitirayo nze bumpunyira bubi. Singa oba wakufuna musajja oyagala myaka emeka? Nga byambaga. Nga byambaga ekituufu. Gwe nga wooli wano? 40. Oyagala wa 40? Yeah. Ng'akusinga obukulu? Exactly. Ate lwaki? Omanyi lwaki? Nze buno obwana butanaakuyiga underpanti, butanaakuyiga koza underpanti bumpunyira bubi. Bumpunyira bubi obwo obwana. Ngwe oyagala sikira maali z'abasajja. Nedda mukulu osanga ekisajja ku myaka ana nga tekirina ssente. Mukwano nze ndabye abasajja nakugamba nze ndabye abasajja. Abasajja n'abanga alina ssente naye nga tazikuwa. Abasajja abagagga nga bakyasinza obukopi. Daba ono akasajja n'okasanga nga tekalina kye kali. Naye n'okagamba njagala TV akakadde n'agikugulira n'atetenkanya okulaba nga TV agigula. Nze I just feel comfortable mu musajja omukulu. Lwaki? Mba mmanyi kati yantegeerera sinze mutegeerera naye kati kali akana nze ngendo kategeerera nze siri ready kutegeerera mwana w'abandi. Kakati Levikson Desire Luzinda baba bakyetaaga abaana. Yes. Ono omukyalo omulaba omwana omutayala. Abaana bayina. Omwana omutayala mu mukazi. Okitegeera omukazi aba yeetaaga abaana be nga 3 naye kati abo bagenda zaala abaana 2 mu kulaba okwange nga nabbi. Yes. Ndagudde 2. Lwaki? Lwaki? Omusajja ayagala omwana mu Desire. Onfuna? Desire ayagalayo abaana be nga 2. Okitegeera? Kuba Desire omwana we atuusa ofumbibwa. Omwana wa Desire nkiwa alina boyfriend agenda omuwasa. Era next year embaga y'omwana we yinza okubeerawo. Which is okay. Omwana we atuusa ofumbibwa. Kati oyo aba takyali mwana we. Okitegeera? Abeera empty nga talina mwana. Omwana abeera wuwo muyinawo naye kasita afumbibwa aba takyali wuwo. Okitegeera? Biba bikyuseemu aba agenza. Okitegeera? Mpulira. Oba tokyasobola mugamba jangu wano leero. Nedda. Omusajja ye yamugamba tolina gy'olaga. Naye kati yeetaagayo abaana 2 babe bakola ki? Babe basobola okugamba are you okay? You are here? Eat me. Kola biki? Okitegeera? Lye mmere sigamba eat me like. Ngamba lye mmere. Atasobola n'okukuza bali abala kuba bonna labyemu abato. Kati ab'omusajja. Tokkirizanga musajja kuleetera baana be mulembe guno. Nkiddamu. Tokkirizanga musajja kuleetera baana be mulembe guno. Mbuuza ku lwaki. Ogenda bonaabona ne bakazi bajja. Ayagala okumanya omwana bwali akubire ggwe. Ayagala okuvumamu akubire ggwe. Olw'okuba oyina abaana be. Ate era tojja kugana musajja kukwata simu
ya mukazi mujja mbwa abuuza ku mwana ayagala manya mwana mbeera kijalimu buli muntu yererera omwana we buli muntu yererera omwana we Levikson mugambe kwata sente sindikira mama w'omwana gundi mama w'omwana gundi naye nga tabakuleetedde okitegeera because you have life to build yourselves naye kasita muleetamu abaana n'ebintu mugenda kuba temukyalya bulungi bali bafumbo jjawo embeera ya street no bya street listen to me bali bafumbo obufumbo bw'omulembe guno so ebyono byoli mukwano listen kati kankubulire ekizibu kyogenda okufu abo abaana babadde babeerawa nga temunaba kufumbirigana babadde babeerawa babeereyo basigaleyo kibajja obasumbuwa bamalako emirembe obe ng'oli akagaati nze omusajja yaŋŋamba ekigambo owuliriza nalera abaana b'omusajja 8 n'owanga omu onfuna naye omusajja yambuuza ennyama gye naguze abaana bange bagiridde oba owuwo ye yagiridde okitegeera akantu ako kannuma era natandika ng'ogula ennyama namugamba togula nze leka neegulire enva togula naye ombuuza otya ennyama obunyama okitegeera nze omusajja nga buli lwajja mbuuza abaana bange basiibye bulungi ebyo ebintu ebyekisirumu abaana basigale gye bali omulembe gw'abasingo mothers waba yasobola okubeera single mother asigale n'omwana we baneete mutukuba nnaku ogenda kuleeta akaanako nkulayirira newemba mulokole nti akaanako kajja bonaabona ije nze era abakyala bagenda okuwa Levikson abaana mwererera abaana ate n'ekirala omukazi wuyo akaddiye she needs to be happy mu myaka gye retirement temumuleetera bwana bwammwe ezo nsonga zo kati ku kyemyaka twongerezeko Dr. Bosa naye yakoze emikolo nalabira mu complaininga ku myaka naye nga akoze emikolo Bosa is a retired colonel mu bufumbo he can no longer push ups 3 takyasobola zikuba ne 3 nyingi kebeemu 1.5 obeerayo he can no longer we can see olaba yabadde ku mukolo ng'alinga agwa okitegeera ng'alinga agwa nga bakwatako mukwate togwa okitegeera n'ekirala emyaka 5 okudda waggulu ku musajja oyine okebera nnyo endwadde zaalwadde naye nga there is no love there lwakuba abasajja myaka 5 batamiira nnyo babanga baana bato okitegeera kasitatuka myaka 5 ng'afuna love kyokka mu myaka 45 okudda wansi yali talina love emyaka 5 lwajjukidde okufuna love don't ever do that mistake abasajja abakaddiye n'owasa akaana akato obulamu bwo buba bugenda manya oyo omuwala yagenda okukutta gw'owasizza lwaki ogenda kumubega omubege ne kyalya omubege ne waagenza okufuuyisa omubege ne waba agenze mu kibuga omubege omumaleko emirembe at the end of it so pressures yakusanga nazo ze zigenda okukutta okakana ng'omukazi yakusse ate nga bagamba wofuna omuto yakunyiga akunyiga ewakuluma naye mbeera abakulu n'omukulu tewali anyiga munne sirinyirira bufumbo bw'abantu naye nze nalayira nagamba ne taata wange namugamba olunaku lwakera ku makya n'owasa akawala akato ke kagenda okukutta ate birwa omukazi yanobamuko juzi taata waffe yasulanga talidde yasula talidde naye nga kyekimuganya okulya kali akawala akanobye kati gwe teebereza amusinga abo Bosa ne Penina anoba enkeera Bosa mumuwulira mulago kiki ekimusse kiki ekimulwazizza kawala kanobye naye yatugambye nti mumulabanga omuto naye emyaka gye ani omukazi gwe yafunye omukazi asobola okuyimirira wayimiridde n'otalaba myaka gye mumbejja anti buli mukazi aba mumbejja nange ndi mumbejja ate weewa bumbejja waliyo abambejja abatongole ye mukazi w'omukulu aliwo temukomyawo mboozi naye abakazi abakulu tebakyalina magezi geerwanako tugende namumupya talina baana bakulu tukakwatako ne tukakuba kati gwe mukazi mukulu akwatirako wa omukazi mukulu ankwatirako wa lwaki ye tebamwanjula ne bayanjula ono omanyi kyo bayamwanjula nga tetuliiwo nga tetunazaalibwa Bosa tumulabidde emyaka emeka nze natandika olaba Bosa nga ndi mu lubuto lwa maama wange
mama wange nanzaala nendaba bosa ku TV owulira nkuze ndaba bosa omuwala gwe yawasizza nyinza okuba mumusinga n'obukulu okitegeera she must be 23 owuliriza nze ndi 24 owuliriza ayinza okuba ali 23 kati oyo omukazi tukikoleko research omusinga obukulu ali yabazizza ate abo baba ne basenga baabwe owuliriza baba ne basenga baabwe kati alayika sengaawe ye yamubuuliridde n'amugamba gwe genda omusajja omukolere kino nekino 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 ate nno n'abo abasajja balina amalala ayinza n'okubolowooza yawasizza mbu ayagala okuwasa nedda malala abasajja emyaka babadde mu media amalala gabasumbuwa kati olowooza yadda alina okuwasa oyo bosa ku myaka gy'alina alina okuwasa nedda mukulu emyaka gy'alina gyakutuula waka kuzannyisa baana be bali abakulu balinde nakulinda bamuleetera abakazi naye ali awo mbu yagenze kuwasa egy'emyaka giwasa bannange bosa ayinza okuba ali 60 nenze bannange munninde emikolo gyange mugirinde ssaawa yonna omusajja gwe ngenda oleeta wadde mukulukulu myaka ana talina kubanga ali expired okitegeera eriyo omusajja aba expired 60 years obeera expired kyekitakola obeera expired obeera olina mu menopause y'abasajja bagiyita batya menopause y'abasajja yasigala asaza paka mbuuzi omusajja waaba ali mu menopause bakiyita batya mu luzungu ng'okimanyi nze simanyi omusajja aba takyazaala bw'oba omanyi mbu oli musajja mukulu myaka 5 plus ng'awasa omukazi mu myaka 2 nkulayirira bw'oba olina ba house boys oba bano abalenzi abakola ewaka be basanyusa mukazi wo era ako kagendeko newa taata wange saba akawulirize abo abasajja b'okozesa ewaka be basanyusa mukazi wo ne mu baana abo b'osembyeyo zaala batwaleko mu DNA bandibanga sibabo webinaagaana nze nja bakukeberera kati kyekimu ne bosa bwe yaneetuuminkiriza n'awugamba mbu azadde anoonyereza oyo omwana waatabe wa mutabani we oy waba alina abalenzi abakulu ze bankola byokunzaala nga ndi muwala nze singa nsubuwa muzeeyi wange ne mukazi we singa buli mwana gwazaala wange senga olina omusomo ngenda nembyerabira olina omusomo ngenda nebyerabira mbu nina n'omusomo by the way leero sibadde mu mbeera y'abasenga sizze kubuulirira era byonna bye muwulidde oyo abadde nze Nash abadde azze kunyumiza mboozi omanyi kati alina kunyumizaamuko naye ekiyitibwa omusomo oba lwendi banzize nga ndi ku nsonga ya bwasenga ndinnyonnyola lwaki omusajja awasa omukazi omuto naye nga tulina omusomo nga 19 Septemba mazaalibwa ga Ssenga ayagalayo akamotoka motoka yange yagwa ku accident njagala kamotoka njagala kati kuddamu kwevuga nkoye ppiki luli nagwa ku accident nga 8 nenkubawo ekifuba nenkitwala ezi x-ray sente neziggwawo nzijanjaba kifuba ye nga tonakumbuuza oba kyawonye kifuba kyawonye kyawonye just lwako yakyetaaga mu ka x-ray kikebera balabe ekituuse ekya red kyavuddewo kiri eri skin yazze oyagala nkulageko gwe sikati kakati senga yeetagayo akamotoka motoka yagwa ku accident neggwawo owa uba yagikubisa neggwawo kati senga yeetagayo akamotoka naye mukama lwaki tonkolera ekyalagiro nondeetereyo daddi ku mazaalibwa gange nensanyuka nenyingira amazaalibwa gange nenkula n'ekiddaddi shoyo teriyo daddi ategerekeka simanyi oba weebali simanyi mukwano nze golaba waneeno ndi singo musajja namugoba musajja yankuba katambi ne katambula ku TikTok wakalaba kuva olwo ndi singo ate n'ebintu nabivaako era kati wano wende simanyi nekkuba ettuufu sikyalimanyi naye nga 19 tulina omusomo gwa Ssenga bannange omusomo gwina erinnya lyayo lye sitasobola kuyisa mu programu leero eyaleero okay yes naye nga omusomo gugenda beera ku World Star ekiteebi mu kibuga wakati
okitegeera okuyingira mitwalo ebiri emitwalo 5 n'akakadde table VIP ya mitwalo 5 akakadde table bwayagala okugula ku senga table oba ticket mukwano 19 yasembedde dda kuba ku note enamba yange jembawa enamba eri note 7 note 377 53 42 oba osobola okutuukirira mu kululujja n'omugabo mu kululujja nze ekyo kimami ekyo njagala kiteeka mu tebo zange nga 10 nembeerawo sho yange nentambulira bulungi nemmanya neyema akamotoka ng'ekyo kiggwa nze sigenda asabiriza motoka sine mukazi asabiriza wakiri nzitoberera naye azipanawo yensonga lwaki ndi ku booda nze giwawa buli mubiri nze ndi muntu ako omubiri mbadde sikutegedde kyentegeeza nze nnwana okulaba nga at least neetaddemu akamotoka banenze sagala musajja mmanyirira mu kamotoka kange naŋŋamba gwe emotoka gipaakinga awo bwewaganya okukola kino njagala kange mujje muwagire nga nnaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Septemba ogujja gwawedde nayo banga ligenzi temunaanagula tebo toyinayo bagagga tubakowoola tugenda bakowoola bagagga bakowoole mujje mugule tebo yasenga nashi n'akamotoka nkagala n'emmotoka agyetaaga alingulira emmotoka nze mmanyi ebirala tubireke saabogera bingi tujja banga tuzimbiraawo amina Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo